ndiwulira obusungu. Amazima gali nti ndiwulira obusungu. Omwana oyo yafumbirwa. Omuwala bamufumbiza. Omwana oyo ayinza okuba nga mwana mutali wagati wa myaka nga 14 ku 15. Wabula ekiri kunuma ndiwulira nga n'empaata eri kunuma. Ate nga senga Juliana yampa eddagala ly'okusiga mu mpaata. Wedi luwendo gera na wali kumera enviri watandika okusiiwa. Omuwala oyo ayinza okuba nga ate mwana musoga n'ekiri kunuma. Era nga alaga nti embaga eyo eyinza okuba yabaire Musaida mu Buyende kuyira mule. Mu Buyende awo we yabaire mu district ya Buyende kubanga eraga enumba edo diraga nti diserekeswako dino bino ebintu babisansa. Omuwala oyo yafumbirwa gye bamufumbiza. Nekiri singa okunuma kyonka ayesooka obona emyaka gye bafumbiza. Olowooza nani omukyamu eyafumbirwa eyawasiisa omuzeire oba nife bena abasoga abatali kwekiririzangamu? Ndiwulira obulumi wulira empaata bwensiiwa. Kwegamba sawa dino tutandise okuba nga tutudde bw'abaana kati sooka obone mbaga kyeyo. Bwavu n'obulituusa abantu mu mbeera eyo. Aye nga lwaki ebyo biri mu Busoga. Ey'embaga eri mu Busoga kubanga bweningirira wano eraga nti edde enumba diriwa Saida mu Buyende. Aye sooka obone bona. So n'omuwala mumativu alaga nti alikujja mu bufumbo obumativu. Uganda buli kintu kisoboka. Kyomane buli kimu kisoboka. Basobola okutola akalulu keya bitaba balangirira owundi.